tetukimanyi kwegamba too much badasaba nange mwaganye debate kubanga kakati ono ayogera atunuulira ono agamba oba byenjogera mu ffumbiro bimusanyusiza nedda tuliko honorable Nambooze honorable Nambooze genda maaso kakati mukama wange ekiri wano on this very program tulyazamanyiza leero ba viewers nti nno tetugenze ku debate gye wataddemu. Did you give us the information? Kakati kyenjagala okwogerako kyembadde ngamba nti bannayuganda bateekwa bamanye nti tujja kubeera na lot of propaganda bwe tuba tubadde tulwanyisa ebirala nti bajja ne bakwata ono tumanye nti nekyokudiringa ne propaganda nakyo kijja kubaawo. Ekiriwo olwaleero kyendowooza kye twali buli muntu yenna ayagala eggwanga lino kye yaliwadde omwoyo kyekyogamba ebintu bibiri. One, how the Parliament of Uganda is being administered. Waliyo bannansi batandiseewo kaweefube campaign ey'okutwanika ffe ng'abakulembeze. Mu campaign eyo ne bajja nga bagenda ku office nange nze nnyini bayinza okuntuukako. Ebigambo ng'ebyo bwe bifuluma interest eyali badde esooka. One, bannayuganda bo bennyini beetandisemu campaign ey'okulwanyisa kyebagamba nti nno ffe abakulembeze bannabyabufuzi tweyisa bubi. One, buli kibiina kya byabufuzi kirina ofaayo kibuuze ku bantu baakyo. Two, state yennyini erina organs, ombudsman offices zirina nazo kolaki okufaayo. Three, naffe abantu nga bakwogeddeko nawe olina duty to explain. Kakati yo NUP netekinga step. One, meeting netuula. Meeting bwe yatuula gambye I was so happy oba I was seriously na happy lwansonga. This is not ekintu omuntu kye wali yagadde okubeeramu ng'olaba nti waliyo okuba nti muteereddwa mu katu. Wakubanze ekintu ekijjanga crisis nkyagala oluusi mu bulamu bwange for looking for good out of every situation. Nti crisis waliwo omwogezi omu yagamba nti crisis is an incubation of new ideas. Buli we mufuna obuzibu mufuna omukisa ebirowoozo ebirungi ebyamagezi nabyo kolaki okuvaayo. Then negamba every dark cloud ebeera ne silver lining n'otwala ekyo n'ogamba nti okay oba enezenga challenge tusobola kugiyitamu tutya okutereeza. Abantu b'NRM tebalina mmolo gundi authority kudiskasiga ku kino era kyova olaba bakuyita kuyigganya because nagamba nti ekimu ku bizibu Uganda byerina nti tulina Museveni the person ne tulina ne Museveni zimu kati ezenga ideology nti waliwo ebyobufuzi structure mwe bizimbiddwa nti ebituufu oli bw'aba akuze emyaka gy'amaze mu byobufuzi gyonna ffenna wano tekuliiko asusiza myaka gisukkaana mwe Museveni gy'amaze mu byabufuzi tuli less than that mu byobufuzi. Ebbanga lyonna lyolabye tolabangako ku gavumenti ku mukulembeze ng'apuutinga ene leader ku bunkenke nti nno gwe baku-implicate nze mu kintu bwe kiti sokoddeko wabbali. Bw'okiraba akikola sikunenya bw'otandika okugamba nti bamuyigganya kubanga that's not a culture gye tubadde ffe bannayuganda gye tukoze eki gye tweyigiriza. Kino ekintu kiri double edged. Yebale bebafuga aba Museveni yatuwa sente kyetukola tetukimanyi kwegamba too much badasaba nange mwaganye debate kubanga kakati ono ayogera atunuulira ono agamba oba byenjogera mu ffumbiro bimusanyusiza. Nedda tuliko honorable Nambooze honorable Nambooze genda maaso. Kakati mukama wange ekiri wano on this very program tulyazamanyiza leero ba viewers nti nno tetugenze ku debate gye wataddemu. Did you give us the information? Kakati kyenjagala okwogerako kyembadde ngamba nti bannayuganda bateekwa bamanye nti tujja kubeera na lot of propaganda bwe tuba tubadde tulwanyisa ebirala nti bajja ne bakwata ono tumanye nti nekyokudiringa ne propaganda nakyo kijja kubaawo.
ekiriwo olwaleero kyendowooza kye twali buli muntu yenna ayagala eggwanga lino kye yaliwadde omwoyo kyekyogamba ebintu bibiri. One, how the parliament of Uganda is being administered. Waliyo bannansi batandiseewo kaweefube campaign ey'okutwanika ffe ng'abakulembeze. Mu campaign eyo ne bajja nga bagenda ku office nange nze nnyini bayinza okuntuukako. Ebigambo ng'ebyo bwe bifuluma interest eyali badde esooka. One, bannayuganda bo bennyini beetandisemu campaign ey'okulwanyisa kyebagamba nti nno ffe abakulembeze bannabyabufuzi tweyisa bubi. One, buli kibiina kya byabufuzi kirina ofaayo kibuuze ku bantu baakyo. Two, state yennyini erina organs, ombudsman offices zirina nazo kukola ki okufaayo. Three, naffe abantu nga bakwogeddeko nawe olina duty to explain. Kakati yo NUP netekinga step. One, meeting netuula. Meeting bwe yatuula gambye I was so happy oba I was seriously na happy lwansonga. This is not ekintu omuntu kye wali yagadde okubeeramu ng'olaba nti waliyo okuba nti muteereddwa mu katu. Wakubanze ekintu ekijjanga crisis nkyagala oluusi mu bulamu bwange for looking for good out of every situation. Nti crisis waliwo omwogezi omu yagamba nti crisis is an incubation of new ideas. Buli we mufuna obuzibu mufuna omukisa ebirowoozo ebirungi ebyamagezi nabyo kola ki okuvaayo. Then negamba every dark cloud ebeera ne silver lining n'otwala ekyo n'ogamba nti okay oba enezenga challenge tusobola kugiyitamu tutya okutereeza. Abantu b'NRM tebalina mmolo gundi authority kudiskasiga ku kino era kyova olaba bakuyita kuyigganya because nagamba nti ekimu ku bizibu Uganda byerina nti tulina Museveni the person ne tulina ne Museveni zimu kati ezenga ideology nti waliwo ebyobufuzi structure mwe bizimbiddwa nti ebituufu oli bw'aba akuze emyaka gy'amaze mu byobufuzi gyonna ffenna wano tekuliiko asusiza myaka gisukkaana mwe Museveni gy'amaze mu byabufuzi tuli less than that mu byobufuzi. Ebbanga lyonna lyolabye tolabangako ku gavumenti ku mukulembeze ng'apuutinga ene leader ku bunkenke nti nno gwe baku-implicate nze mu kintu bwe kiti sokoddeko wabbali. Bw'okiraba akikola sikunenya bw'otandika okugamba nti bamuyigganya kubanga that's not a culture gye tubadde ffe bannayuganda gye tukoze eki gye tweyigiriza. Kino ekintu kiri double edged yebale gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar
n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75579386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Boni Balista Coffee and Cafe Limited yeva bakutakati mu kukola okupaakinga n'okusomesa enkola ya kaawa. Tukola kaawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kaawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, Cold Brew Drip Tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers Building omwaliro ogusooka room number B04 okulira n'amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Balista Coffee, fuel for the day.